Nkomyewo ne paati ey'okuna. Twaleka wali nga olumama amaze okufa nga mbagambye nti nali nkola obwawusi kalume nakuŋŋaanya ssente ezandeeta ku kyeyo. Ngenda bagamba nazikuŋŋaanya ntya. Kati munnange oyo omusajja we nali nkola, musajja yali muntu mulamu nga nkola yansasulanga $7,000 buli mwezi. N'egyo $7,000 nga tegimala kubajjukira nalina bulaza wange gwendabirira. Okiwulira ate nga tazimpa buli mwezi. Naye eky'omukisa omulungi kye nali nina nti nali manyi okusiba enviiri. Nali nsobola okusiba enviiri. Oyo omusajja bambi teyali mubi. Yanzikirizanga ne ndeeta bakasitoma mu nnyumba ye ne nsobola obasibirangamu enviiri. Naye nga weebuuze basibira ssente mmeka? Oluusi 5,000, akuwadde nnyingi akuwayo 600, nenze nga kyenfa. Sifa nti nsibidde ssente nnyingi wabula nga kyenfa nfa kuseevinga nfune ssente ezindeeta eweeru. Bannange abawala mwenna bali eyo. Ne bw'oba ofuna nusu lukumi osobola oddutetenkanya n'ofuna ekintu ky'oyagala. Nze bannange kambabuulire osobolera ddala okufuna ekintu ky'oyagala. Munnange ne ntandika okuŋŋaanyanga ssente 3,000 everyday. Ne ntandika ozikuŋŋaanyanga nga bwe nziteeka ku ssimu yange. Kati olwo mama bwe yali ng'amaze okufa, yafa mu mwezi gwali gwa 7. Kati twali tuyingira Desemba. Kati mu Desemba omwo ojjukira nasibirako omukyala enviiri, omutima ogumu ne guŋŋamba eri ninayo bakasitoma kangende ndireyo Christmas nga ŋŋamba boosi wange nga musaba nga nzikiriza ogenda okuliira mu kyalo Christmas. Bwe ntyo ne ŋŋenda mu kyalo ewa jjajja wange gye nakulira, gye nali nina bakasitoma. Namalayo wiiki nnamba ne nkola emitwalo gyali 40. Kati gye mitwalo 40 gye nakola mu bakasitoma be nali ninayo eri mu kyalo. Ne njja ne nzikuŋŋaanya n'obusente bwe nali nina ku ssimu, nalinako emitwalo 10, ne nzikuŋŋaanya ne mpeza emitwalo 50. Ne nkomawo nga ndi musanyufu nnyo. Olwo emitwalo 50 nga ndaba ssente nnyingi. Bwe ntyo ne nkomawo e Kampala ne ntandika okugamba nti ngenda kugenda ebweru. Naye nga ngenda ebweru nali saasoma nga simanyi kwogera ku kazungu yadde. Nga n'ekigambo how are you, oli okungamba nti how are you, lutalo oba nali muddamu. Ne oli ansindikira emesegi ng'olwo lutalo. Munnange naye nga nina omutima. Nalina omutima omumalirivu. Ennaku nga yakulumye kutwalako ne mbalokole. Awo twali tubeera waliwo omulokole, waliwo pasita baali bamweta pasitaani. Mama mwerabidde ng'ali awo kawuku. Pasitaani erinnya ligaanye. Kati munnange waliwo omukwano gwange n'aŋŋamba Maria lwaki togenda n'osaba, Mukama yalikyusa obulamu bwo. Ne ŋŋenda nzijukira yali 2018 ne nga tuyingira 2019. Ne ŋŋenda ku eyo kyaki oyo pasita n'atandika n'agamba musabe ebitasoboka, mwe mulabanga ebitali na maaso gammwe mubisabe Mukama abikola. Nenga kwerimba ne ŋŋamba Mukama nze ekindeese wano njagala genda bweru, kyekindeese Mukama saasoma ntunuulira siina maama, siina waluganda lwange, nina muganda wange omu mu nsi. Mukama nsaasira ŋŋende. Nenga byonna byalinga birooto nga siina ssente. Jjukira abantu baali bagamba nti okugenda ebweru okozesa obukadde 3 nga n'obukadde 3 sibukwatangako. Mwaka kaseera nga ndabira ddala ne mba nina $1,000,000 sobola okukolako bizinensi, sobola okugulako emmotoka, sobola okugulako olugoye lwenjagala okwambala. Nga ndabira ddala nga nnyinza okukola bizinensi ennene empitirivu ddala. Kati jjukira ku ssimu yange nalinako ssente emitwalo 50. Ne nfuna muli omutima ogugamba ne ŋŋamba ne bwe kiba ki nina okugenda ebweru ng'omutima gwange mumalirivu. Bannange gwali mumalirivu. Nagamba okufa n'okuwona nina okugenda. Naye jjukira mwaka kaseera gataliiko nfuufu baaleetanga nnyo abaana nga bafudde nga bafiiridde ebweru. Nsaba mbabalidde mu biveera bya bbulaaka, ebintu ebiringa bwe bityo. Naye nze nayeesonyiwa okulaba TV nyenjeenenya ne bulamu bwange nga gataliiko nfuufu nga bwe gatuuka nga nvaawo ku TV sagala kulaba kubanga nja kufunamu omutima ogutya ndiko okugenda. Bwetyo ne ŋŋenda ne ntandika okunoonya zi kampani. Waliwo natuula ku TV ne nfunako kampani
ne ŋŋenda mu eyo kampani ne ŋŋamba nina okugenda. Kati bwe nagendayo waliwo awo anko gwe nagamba mperekereko, anko namperekerako ne ŋŋenda mu eyo kampani. Kati bwe twatuukayo ne tumugamba kujja kugoba passport n'alugamba wiiki emu passport eba efulumye beetaaga emitwalo 60, jjukira n'emitwalo 5. Ne mbagamba nze nziyina njagala genda ku kampani. Ne baŋŋamba olina okusasulako emitwalo 5, emitwalo 10 ozinona lw'ojja okunona ki? Lw'ojja okunona passport. Kati munnange nali nziyina, jjukira zaali ku ssimu, naye omutima ogwo ne guŋŋamba kati be banziba. Ne mugamba ssente mbadde nziresseeyo naye enkya ŋŋenda kudda ka ŋŋende nzinone. Ne nnyabo ntyo ne nzira ewaka, naye omutima ogwo ne guŋŋamba kale singa nziwaddeyo mala ne guŋŋamba ne kati be banziba kwegamba nga ndi awo. Naye enkya bwe bwakya ku makya ne mpulira ng'omutima gwange era mu malirivu ne ŋŋamba ka ŋŋende oba banziba banzibe, abalala bazisuula busuuzi, endala bazibba, abalala babatema lwa ssente nti naye ate nze ssente mekano ze bantemera? Emitwalo 5. Emitwalo 5. Bwe ntyo bwakya ku makya ne nzirayo kolo n'etwala nanzekka ne ŋŋenda ew'oyo omusajja ne muwa ssente. Nali mmanyi nti bwe nnaazimuwa agenda kumpaayo ku lisiiti eraga nti nsasudde. Maama nnyabo omusajja namuwa ssente n'aŋŋamba ojja kudda, nja kukubira essimu ojja okutandika okukola interview. Katonda wange ssente ne nzikwata ne nzimuwa emitwalo 5 ne nzikwata ne nzimuwa. Naye bannange puleesha kasita zinkubire mu mmotoka, nagenda okulaba ngo abantu abali mu mmotoka nga bajegera tebakoowa, bajegera tebamala, nga mpulira njagala kuvumaavuma driver, nga mpulira buli ansemberedde saagala nsemberere, saagala ntunuulire. Bannange ne mpulira nga neekyaye nga nnenganga afudde. Tulaba nti maama wange yafa nali mwagala naye ate emitwalo 5 gaali gannuma. Emitwalo 5 gannuma ge nali mpadde ku kampani. Ne ŋŋenda ne ndowooza nti nno oluvannyuma lw'ennaku nga 2 banankubira, bannange bankubira. Awo ŋŋenda okudda ku ludda neddako mbabuulire nagenda oba byagaana. Ŋŋenda okukoma kati.